Baminisita okuli Sam Kahamba Kuteesa avunaanyizibwa ku nsonga z'amawanga amalala, Engineer John Mwono Nasaasira avunaanyizibwa ku kikula ky'abantu, Minisita Omubeezi avunaanyizibwa ku mirimu Mwesigwa Rukutana be bavunaanibwa olw'okukozesa obubi yafeesi zaabwe ne bafiiriza eggwanga obuwumbi 14. Bano balabiseeko mu maaso g'omulamuzi wa kkooti ewozesa abakenuzi Paulo Mugamba ne bavunaanibwa, wabula bapuliida baabwe nga bakulembeddwamu Oscar Kambona basabye omulamuzi okugoba omusango guno kubanga oludda oluwaabi terwaleeta bujulizi buluma bantu baabwe. Bano banokolayo obujulizi obwaleetebwa eyali akulira Kyogamu Hilda Musubira bwe yategeeza kkooti nga mu lukiiko olwatuula e Munyonyo olwali mu baminisita bwe wataliwo kyasalibwawo, wabula baminisita bano baleeta buleesi birowoozo ebyali birina okwekenneenyezebwa gye bujja biryoke biyisibwe nga n'olwekyo tebalina ngeri yonna gye bafiirizaamu ggwanga. Akulidde oludda oluwaabi Sidini Asubo ye ategeezezza ng'abawaabirwa bano bwe balina okwewozaako ku misango gino kubanga kimanyiddwa bulungi nti baatuuzanga n'enkuŋŋaana ekyaviirako gavumenti okufulumya obutindibwe bw'ensimbi bwe yasalawo okuzimba ebifo omusimbibwa emmotoka, amakubo wamu n'ekifo awasimbwa amaato ku wooteeri ya Speak Resort e Munyonyo omwali mugenda okusula abakulembeze ab'enjawulo abaali bazze ku lukuŋŋaana olwa Kyogamu. Omulamuzi omusango guno agwongezzaayo okutuusa ng'ennaku z'omwezi 9 Novemba w'anaasalirawo oba abavunaanibwa balina omusango oba nedda.